mukwano mbeera nkusubwa nnyo ejo tambulira omutima gukube wamu kusaba kyusa baby tube wamu we make love chokera in production Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Amina Modu oh me girl I'm feel like I'm losing now in my bedroom waiting for you bring your body right now mukwano vayo joli ojembenga nkutukako buli kimu tubenga tukikola nga wetwali omukwano gwedda tugatemu guno gwawaliko Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali bwekutuuka njagala kakisi ate bonyiza njagala kahaga tonyiga kikola ku lulogwe guno gwaffe gwafuna muno yadde nange olumu nyumirwa kale jangwe eno tukola omukwano kubanga go gulina fomula guno gwange naawe Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali buli kimu nze mpadawadako ndabenga nkutuukako buli kimu nze mpadawadako ndabenga nkutuukako madakaizi nkufiirako saagala kukwatako adu for you on Twitter bambi tonsuubiza kita mukwano gw'omungi gwe gumpita kyenva ntuma pita mukwano gw'omazzi mu pipa radda bakwana bajjuza tipa nze naye I'm the right one oterangano gyoterangano gyoterangano gyeno okirangano gyokirangano gyokirangano gyeno Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Gumpenja omutima gumpenja mwalali Amina Modu, boy you home, I feel like I'm losing now. In your room, waiting for you, boy bring your band now. mukwano bangi bakulimba ate nga abamu balavumonga bebi nsaba tube wamu eno sisitimu gwereka tugivuge yadde olumu wemba nsobeza kagambo soleke kagivuga ebyomukwano kabe kazannyo ebyabalema nga yefe ababikola tuvimbise step by step mpola mpola niko ra Let's make magic. Nagambye MK Video Center Majestic Plaza Level 5 edukani namba 8 wogisanga okuva mu Duncan Digital Studios kyotera naki Alright itandika butandisi kyotera film production tutandikira watendete Sidda Manyama twaga tuwenga tula ku mulundi guno okuva mu Duncan Digital Studios ekyali ntandikwa efilm by Duncan Katala ate nga Kyomuhendo Angel ye muwandiisi w'olugero entandikwa filimu egenda maaso ate nete songa muwanguzi Junior executive producer wa filimu eno batugamba Namale Vicky ye welfare ate nga Ronald Musiru najja akola ku locations songa Chidi Esterewa yakutte ekifaananyi ekyali ntandikwa egenda maaso ate nete Nalwoga Roda ye casting designer atenga mwesiji Alex Kalyama Kalyama
Duncan Katala editor, Mwesige Alex Kalyama, Kyomuhendo Angel custom designer, Muwanguzi Junior transport yamukozeeko, atenga producer Duncan Katala atena ira director okuntiko ekyatandika butandisi. Ekyatandika butandisi. Kaka tufundikira part 1 mwana mulenzi ono ng'embeera emusubidde. Era mu kitundu kino ekyokubiri tugenda okutandika. Yagudde wano. Firimu bagiyita Sidda Manyama. Agenda okudda engulu. We twakoma wennyini we tutandikira. Yagudde ku ttale. Yagudde ku nsiko. Yagudde ku nsiko. Kaakani mutakatandika mpola okwesoloza alabe engeri ayinza okulekania adduka ku ttale lino naye aba akyali awo bannange leero ebizibu byeno tebikya ogenda udi waliwo enduulu ezze waliwo enduulu ekutte ejjembe era kyakola mutaka n'asooka anoonya kava waliwo abaana bawala baloleta baba nunamwete mundeka mabega embeera mbi mwate mubadde ki Duncan n'abuukayo mubadde ki mwate mweki ekibagoba yemwe musooke mumbulire no mwatuuse nti anange yatandise nene twageye tubadde tuva mu ndongo endongo babadde bagenze bino bagamba simanyi mugagga yaleese bagenze ku mutala bakuba endongo anti bo basite ne bagenda ku mutala bakuba endongo ekyalo kye bagenze ne bavayo nga batambula kati mbudde obwekiro babadde bavaayo omu ku bo n'abaako kyawulira ne bamuwakanya nti gosaaga toyina kyowulidde kati kumbe omulala ye yabadde ekintu kino yeekengedde embeera ono agamba luwa ekikubye musanja ekitema kyekyo kyodda kyawulira kyekyo wamma abadde mutuufu olabye kale omanyi waliwo embeera ebaawo nga tekyetaagisa kugamba nti dduka kati twadduse ekiro nakati odda tukyadduka mpulira empewo era alidde mu kamiro ekyalitandikwa firimu munnange eno gye tuli bayitayo amanyama kati eno bakuli oli mulamu manyama omuntu nga si wa ku kyalo kuno bakulabanga doodo wa supu bakulabanga ow'ekiriisa era bakulabanga nva kati manyama bw'obanga otuuse ku manyama mu butanwa noonya engeri gy'ovaako mu butanwa gwe mbabuulidde ye Duncan Katala kuba naye kennyini musajja ati yawonye buwonyi era agamba bajja ne alina banywanyi babe be yajja nabo kale ewa boda yabaleetera obuzibu yabavuga obubi najja baleebeko okubanya abatwala ku kyalo ekitali kituufu ate boda nebanga enfudde kati obuzibu balimu bwakunoonya gye kwakola ki banne bonna be yajja nabo sikuli mulamu gwalaba kati ate agudde ku badigize ababadde bazze ku kyalo ki abadde bayita mu kyalo kino ng'ava kudigidda bino ebyendongo omugagga yaleese ova ku mutala gwewammwe otuukira ku mulala kati Duncan agenda maaso n'okuleeka ndi annyonnyola okumanya abasajja beeno bazibu bakunyweza ne batandika okuteeseza engeri gye bagenda okulyamu ng'olaba tubawalula empolampola tubateeke ku kigwa kyamanjo basajja batandika okuyomba yemboozi gyanyumya enyama abantu abo kintu kino tetulina gabako naawe olaba akantu waleese kakovu kati baba bayomba nga bayombera ennyama omuntu ge baba bafunye oli abulira ng'afuna obukodo kulwokuba omuntu muki mutono ni wano efirimu egenda maaso kati n'amugamba ni kubana abaana be twafunye ab'obuwala abaana ab'obuwala abaliwo bwono ssentebe w'omuyiggo buyinza
Unja nusala ko busazi walinga. N'agamba ekyo mba saagala tugire ate obenga olaba bubi. Sigenda. Holiday kati gwe mbadde njagala mubenga mulya. Waliwo obumeketu. Meketu abamusajja. Meketu mwe mulye kana akakovvukovvu. Mwe abalina amaanyi agasika ebinywa. Nze sijja kusikambula binywa tebifumbika bitwala enku. Mabeere gano gange. Tugenda maaso. Nga batwala. Chairman agenda galiyeka. Amabeere agambe gagera tugende. Tutandikire kunuzi kyendako ng'ekyobugagga. Gwe bateesa ano agenda okulingira batema. Yali omu kwaba abakwatiddwa batema batutte bagenda kutema. N'asimbuka nga atagenderedde. Era yawona buwanyi. Baali bateesa balabanga. Kade abakyali awo. Ate abannyonnyola engeri gye yabaddukamu. Ne bawulira ekikuba kati ekikuba lwafuuse lumba oluluma abantu. Era bwe bawulirira ekikuba kyonna nga beeyongerayo efirimu egenda maaso. Ogenda okudda eno. Ekyalo kino basamira misana. Basabira omwoyo gwabwe ogw'okufenka. Okuva ku ssentebe LC1 mpaka owa defense wamu n'akwasisa empiso okukyalo bonna bafenka. Ali kukyalo. Era bategedde bannange tetwagala mbenga mukola ensobi. Lwaki muleka supu najja ku kyalo n'agenda atyo? Enva zazze ate mutandise okuba mwekoze ebyabanafu. Ekintu ekyo si kirungi. Tujja kubafuna jjajja. Tujja kakasa leero tetulya ennyama baagala ennyama. Era tebaagala nnyo zino envendiirwa. Envendiirwa zibaleetera obunafu. Kati olaba muntu kutandika kuba muntu atunula ng'ekkundi. Kumba amakundi gawuuse mangi. Wulidde? Kati njagala mubenga mugenda ekyo kibenga kikolebwa. Efirimu yiino balina amaanyi gonna ag'okugoba. Ate bawe kiba kyetaagisa bazuukusa ne bajjajja babaasooka babenga babeetabako mu kuyigga. Tunuulira jjajja. Urpa! Urcha! Egenda mwemuke Majestic Plaza level 5 shop number 8. Zuukuka. Essaawa ya kuyigga. Omuyiggo gulina ogenda maaso. Omuyiggo gulina ogenda maaso. Vaayo. We. Olengera jjajja basukuma. Kakati Kalumbe agira okuba adde engulu. Kalumbe abenga muba mukwatagana. Saagala kubani waliwo embeera yonna ejjajja. Tukitegedde ejjajja. Wuya. Waya. Basebusa babo we basebusa. Babo Kalumbe badde bamwongedde amaanyi kati mutegete. Kala kukyalira okulera kwanaka. Engeri gy'abadde mu bafu adda n'olulimi luzitowa. Kalumbe bana butaweera. Tulina okuyiganga ne twebaka. Kuyiga butaweera. Bana bava. Wala supu atuzaamu amaanyi atali kuwuta supu tufa. Bwe batawuuta bafa. Mujja tubongera amaanyi. Bawuuta ku musaayi gw'abafu. Bano bakanywa musaayi bennyini bannange ensi eri ku kizibu. Kirinyirawo buli awuta ku musaayi kirinyirawo. Nywange yaguze buli awuta kirinyirawo. Basezi bakubana omusimanyi basera mmere. N'ekitambo ky'ekiwuta omusaayi kino kikwata n'abaana bawala kyobulaba bannange edda bajjajjaffe baawasanga nju. Kati ova eno n'ogenda emanyamu owase n'owasa omukazi. Tugenda tuyige. Buli lunaku akulyako mpolo ozuukuka entumbo yagitutte nga mukazi owa mu nju gwe wamwewasiriza. Ogenda ozuukusukanga entumbo agitabudde aginywedde nga caayi.
kati bagenda ku muyiggo. Firimu etandika butandisi. Tonolera bakitegedde bali bawunyirizanga mbwa bategedde n'ekyalo kuliko abantu abapya bakiyingiddeko. Bano abeetambuza okuva ku ssentebe mpaka ku mutuuze asembayo bawuusi ne bambuka ettale. Abantu babayiganga byakutale baasi bayita mu mpewo. Muyimirire bakugoba n'engoye ne zikusiiwa nga zizo. Laba akabengo kakuluma ak'omusezi tekakuba. Gwena okulaba mwana oyagala kundiza bakulera banagenda etegeera kyogera. Zona kino ekyalo sikimanyi katugenda kuyita. Bano tugenda kola tutya bannange? Ekibira kyonna ndaba kyeyongedde obunene. Mutoni ali mu buzibu. Gwe olengere yakulembedde aba baasi baba neno mujja okukitegeera mwe muli nva zaffe era mwagenza okujja nga tukitegedde temulina gye muddukira. Omanyi omuntu okujja nagamba mbunva laba ono engoye ajaze ejjako. Embeera etabuse ndeka naawe notandika okwatibwa obujja kulembedde misindi ozanya n'okuza gwe bodduka nga tontomedde tobaawo. Efirimu egenda maaso bannaffe nga badduka bataasa obulamu. Tukyatandika butandisi so nga twagala tube nga tumanya ludda wajja bigwera n'efirimu yaffe eno. Waliwo abagudde ku kava, waliwo abagudde eddeeri. Kati kino ekyalo ky'abamanyama kirimu bajjajja bannange boogeranga leediyo ebuze tyuni ozanya gwe n'amaanyi g'ekizikiza. Efirimu egenda maaso. Muzuuka mujje mutuyigireko kuba waliwo omuyigo oguganyi. Gwe bano bajjajja teboogera. Obawulira abajjajja ebatokota. Aberiiso liringa ebbwa. Olengera jjajja tugende tuyigira abazzukulu wattu zuukuka kuba kati ate babanga beebagize tuba twagala ne tubanga bali mu kitoogo. N'abajjayo omuyiggo tebaagala kufiirwa wadde n'omuntu bonna baakubayiga bajja bafuna. Kati baleese n'abayizi abala okuva mu kitoogo. Aro n'atema gwe atulensa bane mutuyambe oba eno aliyo ng'atandika konkona walaba omuwala akonkona ennyumba agiraba eriko kufulwa akonkona babayambe embu. Ennyumba eri mu kibira erina omuzigo gumu omanyi ekyo bawe wali akabanyi baasi ogenda okwegereza akaana akato kamwefumbyeko akaana akato konabanga akaana akato wannange kawanika ebbango ne kamutwala zoote n'anoonya kava eno teri sayizi etalya ndowooza neeza akava ku mabeere zirya okalaba kaakano gwe
Kaakano kafulutanga akayamba. Kaakano balina amafumu banoonya nva toli kulya maluma wona yavuddeyo abajjajja semisambwa kaakati yingira ettale waliwo omwami kataala ono aba akyali wano enkomonno ono bamunywezeza jango ine anagira kano kiro meka sitwa tole tunalabire soko leta soko jira tulaba bakukwata Tango tukatwale mu place kubirawo kano ko place bami yakakubira kubanga bakukwata omanye ekiddako weraba oli mu obutungulu kalete entumbu enkapa nnyo nti busome bunakola supu leeta bambi presa yakakubye dda ne bakatwala ako bakatutte kino laba Dankani namwe mmalaga ntomere oba mubamu mwakula mutya nziruka byange namwe mudduke byammwe munviire naye naawe gwe wagambye mbu mumanyi gye mwayita nze mukino muneke kuba kati nebyenjogero oba oli awo bakamunguluze kintu saala kubabulira nti oba wano oba wali kuba nange nyini sirina awatuufu naye oba twayita eri bwe tuti kuba sijjukira ngeri gye twagwamu eno naye kireka twayita eri ate eyo gyentuva gye batugobye kati wabanga gye bagobye then ate awo tuba tulina okunoonya wetusalira ate tudde sayidi endala kyetulina okukola kwe kunoonya ekkubo eryakola nsi teriri wala naye bano balogo bakubuza n'ekkubo bakubuza ekkubo tugende eno kale tugende eno tebaagala Dankani abaleke kubanga ono yamanyiyo annange Dankani yasooka nakwata omuti nja kufa n'omuzimu nja kufa n'omusezi baasi omanyi omuntu alingiza nga bwe bamulingiza akwata embalulo nga talina nagawuuba nja kufa n'omuntu Fazali newe yekweka teyeesigawo weyekweka wennyini teyeesigawo kati nkoze ntya egenda maaso nkoye onawulira akoye nebayingira akatoogo banange kumbe webekwese yango waliwo abatagoba bateega buteezi yango sokoje oba wanyirira oba onyirira ye tayagala ebyo oba ogonda omubiri kale gunayanga okola enva muyizi tasubwa vaayo nakukunulayo laba ettabu laba gwe nakukunulayo wulira akawowo kakabuyi maama ayo natereza kyana kyakola omubiri nyama eba ewera kifi kimu osala nolabanga emmere eweze egenda maaso nagambye evudde mbanaffe abakyotera film production era twagala tube nga tumenya ludala gye bigwera ono ne bamukabba basi mama
ajigijigijigijigi Chukula mu lubuto munyola. ne naawe mpulira olubuto lunuma kati wangambye oba mpulira ng'ekyebikiro lukuluma. Watugambye Ono olubuto lumulumya awulira ng'ekyebikiro. va mwana gwe. Bannange kirabika lubuto lwagala kuvaamu ekyo si kyebikiro. Ali lubuto ali tumbu ate tumbu eriyanga. Bino byonna binaabaamu naawe. Nate mwe tujja kudigida. Ono teyategedde ni ebizibu byonna binajja bwe biti. Bitegedde. Kumbe ebizibu byeyongedde okulabika ni bijja bityo. Njagala olabe. Bino bizibu byanyi. Mukazi wattu sooka olabe labalaba maama. Bannange sirika sinikujja kuleeta obuzibu naawe otunula nnyo. Ogenda okwetegereza kake kano yina enkonommo enkonommo. Ekigere batambuza kibatu naye ono atambuza ebisinziiro. Waliwo anoga ekyogero. Ali mu kunoga kyogero yakanogaanoga. Agenda maaso anoga ekyogero. Efirimu egenda maaso. Efirimu egenda maaso. Beerawo malirize benkola. Sikyo? Beerawo. Kati akaana kano wekamenya kwe kassa erudda so kanoge bulungi ekyogero kyako. Ebyekyalo olina okugumira buli mbeera. Bannange adde nudde okulya ku bwana omanyi obwana obuto tebuba na magumba. Obwana obuto tebuba na magumba. Muganda okweregereza omukazi. Kino kyala badda kirabangako. Baku mwana wange. Abo baba. Baku mwana wange. Bannange. Nekigoba wa mwana. Kiringa wogobe salamu anga lyezinze ku mwana. Kane zitasubwa. Tayagala gaba noyo gwolaba. Baba lesenga. Baba zukusiza. Bayambe. Obwana otateba amagumba n'oba oluma omutwe. Laba firimu. Alaba mukyuzi mwerere baba. Ndaba otugere maama tosuula. Akawulira amasavu munda geetabula. Ajijijijiji gwe. Nalyoka akyusa bannange efirimu yine gwe. Omwana w'omukazi ali mu buzibu. Kaka aba ali wano. Gwe waliwo eyajja n'amaanyi. Reeta omuyizi n'agenda n'akaana. Kamye ku sopo y'ennyama sididde. Kengende noonye omuyizi ono yataasa oba naye yakeetwalira kwaba okuno kwonna balogo. Taliddeemu pampa afazaali. Yali amupampa afazaali. Kaakane Kataala Dankani gwe ye buli kimu ekiki kyakola kyagezaako. Ekibira kyekikutte ngaaki. Nagambye evudde mbanafu abakyotera film production. Ali mu kuwuntawunta. Oba alabisa mannyo. Buli waaseka ndowooza alaba gy'alaga. Twaginika nti aba alaba gy'alaga.
manya ng'akulembeza atambulira mu bugigi kali kumbe eno waliwo asobodde ono aba agenda waluma amanyo naye bajje bava naye kiki kati n'alengera enva ye Dankani ono naye alengedde enva katugwe nyamba buya munange bambi nyamba tudduka oba oli kaki nenyamba tuvaawo bambi nze gwolaba ennaku bbiri siina kyenaalidde yeegayirira kyava agenda maaso abala ayagala akayolo omulundi ne kakaaba akalina basi yakakwata n'akanyiga omugongo yakanyiga omugongo nyabula oyagala kugenda atonsiibye enjala leka vaawo naawe vaawo vaawo kaakati olwamala ofuna kamiko nkafunye naye nkoze ntya aba akyali wano kumbe ejjukiro wedda aliwo abawala bamugoberera era nga bo balaba mutako nalina pulaani ate ojjeewo oyiza otya nkafunye kintu kyakalumyeko naye simanyi oba kiki nkasanze kali awo nange nenjoola tusooke tukalye naffe tuli bubi nze newo nampaako omuntu afazaali tukayana ndaba muntu ukayana omutwe tugira omutwe mpozi nkwate kuli matu Dankani naye ayagalako amatu kati ne batandika okuŋŋanya bwakiro bali mu kibira bagenda kuŋŋaana babe nga bayo ekyomuliro baagala kukuma muliro mbu basobole okubabula akamyu kali efirimu eno egenda mu maaso abayizi abali ku kyalo kuno ekiro tebatambula bali be twalengedde bannannyini manyama kaakano bakookya ne basooka bawulira obuwoomi bwako era ne beerabira n'okwerabira nti waliwo aba banoonya baawoomerwa oluwoomerwa kasita kankuyambe nkakuwe munnaye naye katuddamu okuyiriba ng'ogwa Dankani bano Dankani akamyu yawayandibadde mmese akamyu masonjo wawooma ebyemisambwa biwooma mulyako omusambwa bayota tokozeeko wanisa bulungi yakabisi njawuli embuto akamyu baalya kabisibisi oni agamba kalye nga kabisi kajja balumya embuto kati ate ono ye yeyatutte ekifi ekinene kuba munange omugabi teyeeseera ate yeyayize yeyayiza akamyu kano katulabe egenda mu maaso baalya ne bakkuta ne beebaka sebo Dankani yasuze mu bintu byana bimwetoolodde waliwo abamufudde piro balidde akamyu babwegedde firimu yeeno waliwo ekyali kibeetegereza era obudde ne butambula mpaka ku makya babukereza nkokola kirabika ekiro bano abasezi bakola misana amaaso gaabo bategalaba mu nzikiza kati babukereza nkokola beebase beebase beebase
Efirimu egenda maaso. Teri wadde alowooza nti ali mu nsiko. Baba bali awo. Kiki ekyo? Gwe dinda. Eyo si rediyo nti eyimba. Vaayo mukyali awo. Gwe nani tonteeka. Totuleka nawe. Bawulira amaloboozi. Ha? Hey! 10. Laba tukava. Awumudde. Yekwese nnyo. Kati waliwo alabye. Basi. Hey! Nyweza tapalala. Bo balabanga enva ezidduka. Nyweza. Kinyweze. Ozotya ku kyalo kyaffe. Tugende eyo nokwa. Kinyweze. Nga banyweza nva. Kaakati yamala okunyweza enva. Waliwo ali mu kunaaba ku maaso. N'abakazi bayiga. Omukazi ne waba musezi ng'oli musajja atiika. Obwana buwala obunyirira naye busezi kaako kaliko ekitambo. Kaagala kulya makundi g'abantu. Kale otunulako kale ono ye. Kaakano. Basi omuyaye yakakwata. Gwe muli basezi. Oyagala kuseraani. Omuyaye yakanyweza. Kankolage nno omusezi bamutuga. Nja kundya wano omuniga n'akakota. Nakunyiga. Ojaliza. Kati omuyaye yakanyiga ne kasesema ebibegabega byonna bikaakalya. Yakanyiga ne kaza ebibegabega byonna bikaakalya. Saagala kumanyiira. Mutu balako emirembe. Gasiya n'olaba ogusezi kale ogusezi. N'akwata effumu ly'abasezireeta. Waliwo omuniga atawena. Era nga ebyokumanyira tayagala. Omuniga tayagala kumwemoolerako omuniga. Efirimu egenda maaso. Munange. Babo. Omanyi okubanga mugenda naye nga waliwo ekiraba kityo. Ne bakooyera awo. Bakooyedde wano. Nekisembera. Kyabalabye ddanka. Enkonommo. Enkonommo bedda ye balaba enkonommo. Enkonommo bedde balaba enkonommo. Baba umudde. Ono genda okuzza amaaso ati. Bankwenda konga. Ntovaabo. Enkonommo yewalula bwewaluzi. Emisinde giri wano. Emisinde giri wano.
Bas bano bote bagoba bateega buteezi balina akadagala kaabwe baba kali kanguye embeera ejanga kebere olabe kebere ge ne bumukebere basi leeta leero nzowe ebiwato jangu leero nze ndi ebiwato jangu ne bajjayo ennyama bano bo babula bakuba siriki bakambwe nnyo beeyisiza ddala nga baninja ssebo tugenda maaso firimu egenda maaso kewomba ekyewomba bano balya balomu tebafumba bano tebafumba ulira omunnyo ogondera kadi wakyaliwo abayiriba wakyaliwo abayiriba wowe mama wowe ogenda okwetegereza ono olubuto wedda lumuluma bane muninde kirabika amaze nenjira njize bannange ogenda okwetegereza olubuto lwange lukulukuse maama wamma ndabye akagulu alakagulu bambi kagulu ono luwedde awedde tonyiga jakanyiga enkizi bas bawoza avuddemu olubuto embeera olubuto tadduka era bali ne batandika ne baba mikwano gyo okanya kolima nga bakuleka awagudde ekidumusi newe giba mikwano gyo gikuleka vane kubiridda ku bino nga tandika kwegalira azimu kwisa songa oli mwaka wowo nedda bambi nakavaamu olubuto nze tosobola kundya bambi abo benjagalira ddala kendabe ovuddemu nakebera munyo mwegule wate okuyamba nze ndiwo kyoyologera kyoba bakabya bukabi awulira omunyo omukulu awulira omunyo gwegwa omunyo aguwulidde gwegwa wulira omunyo wulira omunyo wulira omunyo nasooka atandika okugoberera okukulukuta kw'omunnyo okuviira ddala okukulukuta paka okukulukuta kale n'alyoka agenda maaso anjire kuba bandyako nnyo amakundi bano balimba ai kino kye bayita okwejaga mutaka neyeejaga neyeekunkumula neyeetereza neyeejaga neyeesetinga yalengerera ddala zino nva basi jangu kolobe karabe katono wano zangu bakwanza batikako muntu w'amasavu eno lakini batwara wali kusoto zangu omusizi talemererwa oba oli mafene oba ozitwala kiro 10 awatali kubonaabona tebabuwanguzi laba firimu alina omuggo njakuba ekintu omuggo njakuba ekintu omuggo nyabula laba firimu
aweta amakona alinga azinga amakona g'ettamiro egenda maaso. Muwanguzi Junior original names film cover aginoonya nagambye okuva mu Duncan Digital Studios era babagamba mwena abekyotera abaagala obeeyungako mu byokuzanya sinema essimu eri 0752006250 tugenda maaso cover wano teri andaba omanye n'ebiti bingi kati nasikasika ebiti abulire mu biti n'alyoka yeeyirayira najja agwa cover abise nnyo maaso naye simanyi oba omugongo agukebedde egenda maaso. Munange obudde nga bwetoloola eyagudde mu kava taneenyeenya eyayingidde kava enkonomo yino enkonomo kati ono we yagudde kava ate yibase bwebasi ogenda okwetegereza kava yagivudde mu kyokka tamanyi nti kava yagivuddemu dda kava yavudde dda mu kava tamanye baba gwe gundi agenda egiraba ejja yiyo genda eri awetekoona baba alo kino ekyalo b'emizimu gyonna egyajema mu ggulu bagisuula eno kubanga ezo si nseko kuwalira bannange ono ayitako ne mu ttaka kakkane otwongera amaanyi ono agenda maaso asaba be basentebe bannange tukusaba munange jjajja yatuwa amaanyi ag'okuyigga kidde esitere original names alo muti engo weseemu bina bungi nnyo obuyinza kakati obuyinza butuwa bwokunene tubuta ne tusolobeza kaka tukugamba otwongera amaanyi munnange gwe yagatuwa tuute nga tewali adduka waliwo atemi waliwo adduke ozanya n'okuzanya efirimu yina katulabe gye bigwera katulabe gye bigwera ne sinema maama nnyabo wange gwe sooka olindeko Ronald omusiru Ronald omusiru original names waliwo embabyopa asisinkana n'embabyopa asisinkana n'embabyopa wulira alo katonda nga enfudde bannange lwaki tewannumya oba naye nfa obulwadde bwakaba otongo naye ozeesi kunzisa abasezi bannange mukama omunange lwasi akabonero akalagana esaala gy'osayi katonda anyize bunyizi n'aleeta omufenke jangu wawe bannange alo
tugenda maaso. Basi leeta iki kino ono tagala kola losi buli kimu akikebera nayo bakiriibwa laba abeere sigulida ebiwatto byonna ku ebiri saga nange soka muyingire enkizi kiki kino ekidaalira meme yeraalira ekinaalira kino eki meme ebadde eraalidde okanga ku meme eno nze tegikugwangako egyokundyako ememe oli eno sebo weriire meme tugabane naawe omukono guba mululu tokwata kukundi lyange tokwata kukundi. Efirimu egenda maaso. Munange musajja mukulu yuno ajigijigijigi kuno kwe bayita okusotya. Otambula otya naye twala eri naye gwofubutuka nkiki ngowoona otya okudda enkulu nze nanzijjudde omusaayi bannange bali awo nga bonna bagudde kumbe Ronald omusiru yali omu ku baawona ku mulundi ogwasookera ddala era yamugamba yasooka neyeewunya engeri gye yawona aba akyamwennyonnyola wawona weekiina wawona oli mu kwekiina buno ndiwo kubukuuma temusobola gaana fe abakuuma ekyalo kino era tewali ajja kudduka lengera envala baffiremo. Embabyopa eriwo kanga bukanzi kubajjukira ne mu kuyiga mubaamu olutuula n'abaweerezi kakirayika embabyopa ekolanga olutuula. Laba firimu basi ono ye muyizi tasubwa basi n'omusezi asooka okukolaga ekintu ekyo n'omuzimu aba agugobye n'omuzimu gufa gwekokola obutadda ku nsi. Sam Kapoor original names basi okwejaga kwennyini yeejaga bwejezi mutaka buli kimu alaba kyekyo. Awunyiriza nnyo nasooka abala wano omutima guli waguli eno mutima gwenjagala
lengera laba Kataala agenda okweregereza yalengera as omutima bagututte gwe guno mutima Kapulu kubame sabo mutima ba goma nga jambula Duncan yadduka emisinde Kataala nga sibanalya gugwe omusajja ali bisa ali mukulya mutima banange kati muli munda Duncan yawulira muyendoza amawowolo gatokota kuba kiri kye bakoze kimumazeemu amaanyi embeera efuuse embeera enjala eringa enjala ng'asooka kunabako oyisoka bakyanaba amaaso ne bakunona ate bali tebalina we batavanga balya bayinza okuvaawo n'afuna ekicupa awo amazzi gaddugala wange kwe kusooka n'atula ebbali waliwo embeera nga ennyonta ekuluma nga tokyafayo bamazzi galimu ki oba galimu ki ng'onywa bunywi n'asooka akuba kaddulingi muliwa manguwanu ani ajja abanoonya atwagaza ki Duncan n'asooka asirikira wano Kataala n'asooka azimya omwoto omusajja n'alyoka laba Livansi ayingizaamu Livansi ne bano banywa ku gano nga takuta naye kansooke nkuyolera omusezi wano yamusindika mazzi yasindika omusezi mazzi ani ankoze ekikolwa ekyettima omusezi agenda talemereddwa amazzi nagafuukudde oba leero bananywa banne ani ankoze ekikolwa baasi leero bwaziba bakyayigga ssebo n'ekiro bwaziba bakyayigga n'ekiro efirimu egenda maaso nagambye okuva mu Duncan Digital Studios ekyotera laba nanyini miswiba alo ne bakukwatako toyinza kuwona nsogosogo ezo musooke mulinde envudde mu Kyotera Film Production mukakkane n'abasezi bagezi kati ng'era bw'omanyi Kataala ajja ataalakana baamulabye dda awulire emmeeme labaayo oba amanyo ge gamulisa gy'alaga baasi mukatayize njagala nkakuba effumu mu lugongo wano katambula kakutambi yegenda maaso baasi Duncan bamunywezezza
nabagambe osobola okuleka ndi abachotera film production obasanga ku YouTube channel yaabwe eyachotera film production okubano nabe bina Uganda bingi byakuzanyidde yakanda kwegayirira bami mundeke ngende kiringa ente mulufula bwega abagizeyo bwabwe bambi siriddamu bamanyira gwana kameni okuba tukufuna kumanyira omuyigo kitegeeza kulyamba jangu Kataala ne bamuleeta Kataala ne bamunyweza Kataala aleeteddwa yazirikanamu alaba bana abanekisa bamalirivu mugenda kusigala wano kale musooke mukuume muntu ono ono tageza n'avaawo genda kuddayo kuyamba abasigadde kensooke ndabe nga tugira bali abasigadde tuleete enva endala baasi ogabana ng'ennyama ewezze yazirise agenda okudda engulu ke bamutaddwa nosese n'azirikamu bakyajinga babongoota agenda okwetegereza bakyajinga omusezi wa bakyajinga abange yeebase okyajinga naawe okyajinga kale mukyajinge Duncan ne yeetereza alako ono agenda okwetereza wuli Duncan nayingira akasuku Duncan yayingira akasuku ne bamunoonya uyo bamulengerako akasaati ke kamwawabira akasaati katangalija laba ekiri mu nsuku awunta aweta amakoona Duncan yaweta amakoona Duncan baaba egenda maaso enkeera enkeera ku makya abaana b'obuwala bambi basula mu nsiko nga batiguka batigoma kutaasa bulamu embeera efuuse embeera enkambwe embeera efuuse embeera enzibu ababayigga ba kafubamba kwata awo okwata nange nkwate wano egenda maaso ky'omuhendo Angel tunuulira bayize kuva kiro mpaka n'emisana bakyayigga mulina jangu uno akutte jangwa nawe kirina ogutumba ogunene guserera abadde asirikidde mu buti abadde asirikidde mu buti teri muzannyo kumbe wona salimba wekuza tupate zangu musasire baana ba maama ate ffe abasezi tweddira tuli bakika kyofe tugenda kukulya tugenda kukulyamu nva awulira sirika okutanga olekana n'okutanga okaaba oyagalawo ki leeta wano jangu totukabirira efirimu egenda maaso
gwe wemala ano mba mmaze wenva wano wempasuka wano mba mmaze wempasuka wano mba mmaze kale okusoba kwandibadde awo naye asattira kusattira kidala nnyo kiki naye naawe Kawuna otambula otya nze nange simanyiye Kawuna atambula asamala busamazi bali bannaffe bonna kati eri enanka babalidde bonna era siraba nagwingira sigadde webagamba ontomere omanyi olino dduka ng'odduka bibyo Kawuna neesonyiwa ne naawe padolinda Kawuna toddamu kwogera toteesa kintu kyonna ndaba onneekwata mu mugongo onneesibako leka naye nkukwenywezeko ndaga wetudda Kawuna vaayo vaayo Kawuna bamulese laba Kawuna giwunye ye muwanguzi Junior ligino nemuzi amaziga akabaga mwana ayonka eno batutte enva basi ono yali munaffe mu lutalo olwasooka era tumusitoko nga gyali ntugamba katumuleete wano tugende muleete n'abalala tugende eno ssentebe w'abasezi yatuma bagende beyongera okuleeta ulira enduulu naye abasezi balimba n'otuuka n'oggobawo ntawera kiro ana wakati baneeno bagenda kulyamu kimagumba meerere basezi abantu amu mubaleke bambi kakazi katukagene emikono kasigaza nkokola naye omusezi agamba era tujja kulya supu tubanyamanya ku lwamwe bana bemanyama mazibu nnyo fidi bagiyita sidda manyama egenda mwemuke Majestic Plaza level 5 edduka liri namba 8 nsibuka ebina Uganda ate nga tukugamba nti abakyotera film productions bakoledde YouTube channel kwesobola okusanga ebina Uganda byabwe n'obiraba online egenda maaso firimu sidda manyama twandigambe ne bayoola enva zaabwe naye ketugambe ne bayoola engombagumba zaabwe ne batwala mujja musala mugine wenako gweuzanyazanya kati twagala muzanyo gonna owulire naye bambi mutuleka bawanga noonya naffe tubadde tunoonya nva ne baleeta bama batawanya ekyalo kino ne bagenda maaso n'okuleka ne bawawaabira eno yennyama ezuuliddwa be bantu abadde bagenda maaso n'okwereeta ku kyalo kyaffe nga batuteekako emirerembe awo nga mulamu basi tugenda kugezaako oyina kubeera wano paka nga tumaze okwekiine kati twagala tube nga tulaba oba osonyiyibwa ggwe oba tulaba ono bamulabe ng'aliko nebbala zaki kireka abasezi nabo yeegomba n'agamba ono tetujja ku mulyanva naye tusobole okuba nga alina omugaso omulala nga ssente basalawo kiikino ekikyala kirina omubiri bwakizaalamu obusezi obulala awo aba akoze bubi gw'olina amaddu ate nkuleka nnyo okuuma n'oyagala ozanyire ku nva saagala bintu ebyo owulidde ekyo tokiddamu kati ekintu ngenda okwekanga nze yalesa ebisinziro byange 2 nsanga ekimu okiridde gwe ssebo newekusa omwana gwe njoku zaalukuka ekyo sikyagalira ddala owulidde yenye ssebo taata kale kati bwe mba nkulekedde enva ozikuume oba guba gwakuuma owulidde n'olinda n'enzira n'enkugabirako omwana yeegabira enva aba mubi nnyo tolaba enva enzibe we zikozeza omanye enva woba obba nzibe okogga era bwe bituwangazizza n'agenda maaso n'alaga omwana ono ekyo kyo ekyokwagala enva akoze bulungi nsiimye enva zino bw'oba tolya nva towangaala neŋŋamba kati enva bwe bawangaalira ng'ate eno waliyo omugabo gwammwe
Sebo nsonyiwo. Mawe bambi tuleke bambi nkwegayiridde nyala kudda ewa bba wange. Bwe wali ojja wamugamba nti ojja. N'olaba enva ezinyirira laba entumbwe. Kala mubeereyo nga mukoonakone. Sebo waliwo enva ezikwasa ennaku. Mubeereyo bwe. Efirimu egenda maaso. Mujje mufune ku mugabo. Ono yajja kugira abeera mu mbuga. Kati balina engeri n'atandika okwawuza. Omanyi ono ayagala nnyo ennyama eno ey'abakyala, ayagala nnyo ennyama y'abakyala. Abavubuka be balina okola ennyama y'abasajja ekabbye. Ogwa katumbwe nga kasibye n'okafumba mu nsaka nga tekajja. Kati ye ayagala nnyo abakyala bano, atokosa akatono nnyo. Atokosa akatono. Ye kiddesiterewo. Ebbeere lino ayagala ebbeere omusezi wamukulwana. Buli wasalasala ebbeere olwalisaamu ennyaanya. Ebbeere lino by'abazungu lyosuulamu lino oteekamu akatungu nelikuba akawoowo. Owulira omusezi omukulu kati abagabira nnyo obukapa buno. Obukapa obutayagala eddala temuli savuneeri. Kaba kakulunga blue band mungi kategerekeka ne kimbo. Eriiso nga likuzannya nnyo gwe nga balize emunye zijja ono ye ngenda muzo okusume akoleki alime yajja kubanga kati ono engeri omukapa bagenda mulimisa. Omukapa bagamba bagenda mulimisa kubanga tajja kukola nvoyo. Kubanga bano ab'emibiri be basaana bano okalirako muwogo wo ng'agenda. Kati ako musoka ennyama towalula ennyama somutuzo n'ogirya bw'okyongera yabagaana okuddamu owalula ennyama. Ennyama bagirya nga yonna erumira. Baasi oba agenda okulima kaleekaleko. Laba Kataala atunula ng'ekyegaaniddwa. Panna alina akayumba ke yagwako awo. Alina akayumba ke yasanga. Oyinza osaba obuyambi abatali watuufu. Ali wano abundabunda bubunzi ati ogenda okweregereza engeri odajaddukira mu nsiko. Kati ate bw'asanga amayumba atandise okwetegereza. Alina okuba nga atambulira kumpi n'amakubo. Ayita mu bitooke. Baasi firimu yiino waliwo ayingiddewo n'eggaali ku kyalo ky'abasezi. Tekyetaagisa mbwate mbu bwakiro simanyi misana. Waliwo atunda akava. Bannange ono ye teyafudde ng'akolola. Teyafudde wadde olufuba. Ono yafudde accident ayira wa muluma. Era museera kakiro tujja kwongezaamuko. Ekyalo ky'abasezi baleeta mayiti misana. Naawe leka totuseera. Lwaki oyongeza naawe gundi? Tema wano kafubafuba afazaali engeri gyali musajja oba ontemere wano ku gundi ku ntumbwe. Ntumbwe ngiseera nnyo eyo. Kati gira tulekale. Mpozi nkuwe kabuuyi oba ebyenda bino saagala kuba nga nkuyisa bubi. Ngenda kuwe kabuuyi. Kankwe kabuuyi. Naawe tema ku lubuto awo amakundi ago ngaagala. Basezi kyalo ky'abasezi. Tompa ebyo. Naawe nkuwadde wano gundi. Yonna wagambye ntuyagala wakanaana. Afazaali nteeramu ne ku biyindo. Teramu ku biyindo. Soka olinde ne naawe. Wandi nsalidde ku mimwa gino afazaali ne gibanga ennyongeza. Mulimu amasavu gakola mangu buto n'ensika enva. Ekintu kino tewandi nkoze bw'otyo leka tulabe.
kyalo ky'abasezi kyalo ky'abasezi kale salasala ateekemu teekamu leeta gwe tubagire baseemu leeta kyalo ky'abasezi asibye mayiti ku gaali lwadde kiki naye naawe lwaki totusalidde wano ku mawuggwe sala amawuggwe naawe togalemera ga bwereere kale nkongeza amawuggwe watono mawuggwe kale naye maama kyekyo kajja kale kabadde na kalasita kabadde kalasita ulasita buwooma nenu naawe bwewotulako tuseerasera abana abaakisidenti tebalwaza nayogera noleeta abalwadde bafudde sumaama wairindi sumaama abalumye kaboto nga bamazeeyo nojja oli omuntu n'okolola enkya tetwagala ebyo kale ketugire tulabe leeta sente zaffe tugende n'abeeri nino batwalira budde bwakutunda nva misana tuku kano kalo bakayita manyama firimu egenda maaso ye muzeeyi Kalyama ng'ayongera yegaali agenze kutunda nva bannange temulya maluma ebijanjalo mubiyiwendeesa ennyama yiwa mukene batunda kinva ki kataano abaali awo ogenda okweregereza sooka olindeko siteekebwa ku minzaani yasooka akava babayisaamu eggaali maama abasezi beeno naye ensi bannanga obusezi basibye ku gaali yafudde accident temutya fudde olwavaamu ensi eno bannange yeekoze ebintu abantu beno beekoze ebintu bannange egera maaso kakati musajja atu yadduka ogenda okweregeza atandise okusanga amakubo amanenenene eringa meinimu labayo kawuna yasigadde mu nsiko kawuna n'enjala eruma naye ereeta ebizibu oba mpumulireko ku mufenensi kawuna ng'alinnya mu fenensi kyonna kyabala kawuna mukama yamanyi kawuna kyonna kyabala katonda yamanyi Dankani wuno nga tayingira olubugabuga ng'ayingira olubuga kyava awumulirako wano aba ali awo ng'alengera ekyana kiri ku ssimu ndowooza eno mu tawuni tebalya bantu maamuli otya munange ndagirira takisi ezipaakinga ezigenda e Kampala zipaakinga wali olengera akapanda wakirirawo otyo wansi wali paaka awo atuuseeko muki wuyo ng'ayitawo Kampala waliwo dulooni awo tugende mwana mama yine gari yingira jiswame mwao tulao ogenda okwetegereza Kataala bwe yajja n'atuuka ku paaka omanyi bw'olinya emmotoka nga yegenda ewammwe olabira ddala nga kyekyo
basi olwalinnya emmotoka yaza n'ekikopo ati mwana Amina ng'ali soka olinde nga tesimbula yekengera buyinza okuzibira wano kaakati no twamuleka akyetegereza naye ng'emmotoka yo tulengera yali esimbudde wano we tunaatandikira batugamba bajja jjongerako bwetyo bigenze vudde mu Kyotera Film Production bwetulaba Sidda Manyama abadde Duncan Kataala Muzeyi Kalyama Mwesige Alex Kyamuhendo Angel Ronaldo Musiru Chide Sterewo Namale Victoria Mutesi Scovia Lubega bali ku Dembe Goroba George William na Ruoga Roda Mutesi Suzani Costa Paulo Kazoba Giovanni ne Mutyaba Alex akume ano gwange gumira ku Katonda bakubigambo bimwamwamwa bogera binjo lumu ne bageyengula bafeeko bakujja kumulamwa nyikira sala na mu buli kyokola nkera kumachanse ne musaba ankulembere mu mirimu gyange buli nkyekwatako nakiwa omukisa tobuuza kyendi blessing God is blessing the almighty blessing mpangudde lwakisanje blessing God is blessing the almighty blessing mukwano gwange gumira ku Katonda va ku bigambo bimwamwamwa boogera bingi olumu ne bageyengula bafeeko bakujja kumulamwa nyikira sala na mu buli kyokola weesige Mukama Katonda wo buli kyokwatako kinaalabukisa tobuuza kyendi blessing God is blessing the almighty blessing mpangudde lwakisanje blessing God is blessing kulwanyisa kye baliweza gyendi kinalaba omukisa maaso ga Katonda kyebafukamira ne musaba taata yamba obulamu bwange famire yange baganda bange bazadde bange mikwano gyange n'ensi yange tobuuza kyendi blessing God is blessing the almighty blessing mpangudde lwakisanje blessing God is blessing ntumira ku bantu abaliko zibulesi abasuubuzi abakifunamu bodaboda taxi ng'ovuga kapyata omuyimbi nga naawe wakikuba siddogo eyo bulesi producer wakabi nga nikopande biti eyo bulesingi tobuuza kyendi blessing God is blessing the almighty blessing mpangudde lwakisanje blessing God is blessing the almighty blessing mulwadde okuwona omukazi okwanjulwa okufuna omulimu TV eyakabi radio eyakabi presenter owakabi ne DJ owakabi bavije abakabi Kyomuhendo oli wakabi Zeyi Kalyamu oli wakabi Ronaldo Musiru oli wakabi